Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wangu, hakuna rafiki kama wewe. Kuna rafiki kama wewe, wewe Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, wewe Mungu. Oh, hakuna. This is your first time to watch me live. You're welcome, Gacharis. You're welcome. Bulijjo ndaba nvuddeko. Oh, Bambi, you're welcome. Nsanyusa okubalaba mwenna bamikwano. Namakula Nosify Gwosose, Joel, Rita, Gacharis, Cindy, Muhindo Julius. Bane mwebale kujja. Tintin, you're welcome. Nsanyusa okubalaba bamikwano. Katonda omulungi ow'ekisa yeebazibwe nnyo. Mukama yeebala okubakuuma nga muli balamu. Leero nkedde anti olw'okuba njeraliikiriramu okunkyankalanyamu olumu, so nkeera nti bw'esooka neegaana ne njidda wali awalala w'okubiri, then eba esobola okukwata obudde ne butandika. Bamikwano mwebale kujja musharinga evidiyo, otuuka sharinga obeereko omuntu gw'oyita, beerako gw'ogattako, tusobola okuba nga tutambulira wamu, saagala kuleka bantu. Kwata wowandiika, kwata notebook yo, oggyeyo ne Bible yo, owandiike ekyawandiikibwa ekiriko. Tolirate mukwano, tolirate. Tonnaba kubalate sawa. Oli ku time. Yes. ASP Kyembuuzo oba tulina bwe twasomya nga bannayuganda ne Katonda kwe kutuba. Leero ye video ya leero. Ye video ya leero. Gwe tuli mu mwoyo gumu. I'm in Baladia head office, but always never forgotten to share, to watch you live, but I'm also in Qatar. Oh, oli Qatar mukwano. You're welcome mukwano. Sharing a video. Leero kinjagala okuyogerako. Waliwo ebintu bye mbadde ndi mu kwetegereza. Uganda omukono gwa Mukama gulabika gwe gutukuba eno ngalo ya Mukama. Alowoozezza ekyo ekirowoozo oli mutuufu. Eno ngalo ya Mukama. Kwata wowandiika, owandiika ekitabo kya Hebrews. Chapter 11. Abebulaniya essula ye 11. Nvudde ku lunyiriri lwa 23. Naye ojja kufuna time otuule osome essula yonna. Nze ngenda ginnyonnyola, ngenda gyogerako tusobole okuba nga tugenda mu maaso.
nga bo sharinga video nange ntuse sebo yo welcome Nansubuga Rema mami nsanyusa okulaba mukwano webale kujja bingi nnyo ebiri waka tugenda ku nga bwemumanyi bulijjo Bible and Politics tugenda kudduka emisinde tusobole okuba nga tugira luli ku lw'omukaaga gundi yatutawanyaamu awo netiwaka yatutawanyaamu vidiyo emu ne tugikola emirundi ebiri eggulo data yatutawanyiza katulwaliro Mukama atuwa ekisa tusobole okuba n'olunaku olulungi tusobole okuba nga tugezaako okwogerako ebintu ebiwera tusharinga ebintu ebiwerako ate n'okusaba okunaaba kuwerako okusooka byonna nga sinaba kutandika vidiyo njagala okubeebaza ennyo mwebale nnyo mwebalire ddala byonna nafunyemu obukosefu mubadde munambula mubadde mukolaki mubadde munoonyaako ate nga sina na netiwaaka saayogedde nnyo n'abantu eggulo era olwaleero nsibye ndi bize abantu balwadde abantu balumizibwa abantu bali mu mbeera mbi leero nsibye ndi bize nnyo nnyo era bw'oba okubye kusimu yaye ngeri bize amusole bangi sisobodde bakwata abaana bangi mesagi zammwe sinabaziddamu naye nja kuziddamu Katonda nga bw'ali omulamu Mukama nsobozesezza njagala okutuusa okusiima mu maaso gammwe oba gye muli mwenna abafollowinga ASP Bible and Politics mwebale nnyo mwebalire ddala mukoledde ddala omulimu gw'amaanyi Bobby Yanga okuva ewa Bobby Yanga ne wa Sky Soldier Geno waffe bambi babeebazizza nnyo basiimye nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukoze ekintu kye babadde tebasuubira mwebale okunkwatirako kuba mbadde nkiwulira ku mutima era kinvuddeko mpulira emirembe ku mutima gwange mwebale nnyo mwebalire ddala era ssaawa zibadde nga ziizo ne mbawa ettu lyabwe sigenda dyogera jjo nayogedde ne mugamba nti okoze wuyo ekyogera so bafunye ettu lyabwe butereevu nga bwe muli mpadde era bwe ndibawadde mwebale nnyo mwebalire ddala n'okuva ewa Ebeni ne mami we nabo basiimye mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangako Mukama abongerere ddala omukisa we mujje Mukama azzeewo mwe mwenna mbalekedde Zabbuli eya42 siye sibanga njijjukidde bubi ndowooza yeeyo mbalekedde Zabbuli ya 42 kamala okulaba obanga yeeyo njoke ngende mu maaso sibawa ekitali kyo Zabbuli 42 egamba etya 43 Zabbuli 41 mbalekedde Zabbuli 41 yonna mugende mugisome Mukama agibaweeremu omukisa mu linnya lya Yesu bingi nnyo ebiri ewaka nyina ebintu bye mbadde neetegereza mu mbeera Uganda gye tuyitamu ne bannayuganda ffenna bannayuganda tetulina solution egenda kutujja mu kizibu kye tulimu era tewali muntu alina solution yaffe tewali muntu alina solution yaffe gavumenti terina solution yaffe tewali muntu alina solution yaffe nkiddamu amalwaliro tegalina solution yaffe eri wa Katonda tukyuke tudde eri Katonda
Okukkiriza Katonda ng'abantu si biri bye tubadde omanyi ffe tubadde twaleka buli kitu nga tulina be twakiwa. Bw'olwala okimanyi ojja kudduka ewa pasita akusabire kyova olaba bababbye. Bwe twogera ku bya change ne mugamba gundi ajja tulwanirira awo ne babakalakata asatu mwegi balamuzaana waayi buli kintu twakyejjako ne twefuula bize mu bye tukola ne tuleka obuvunaanyizibwa. Kankubulire w'olabiranga ensi nti eri mu kikolimo bw'olabanga ekintu ekirina okukolebwa ekituufu ekirina okukolebwa nga tekikolebwa ng'ekitalina kukolebwa kyekikolebwa ng'ekituufu ekirina okukolebwa bw'okikola guba musango ekyo kiba kikolimo. Tukiriziganyiza omanyi kati ndi mulamu bagenze ne baŋŋema ne ŋŋamba Mukama oba bangemesezza biki kubanga abantu babadde babagema ng'omuntu byakuwatisa nze simanyi ng'omuntu akwata balubu gulopu balubu ng'agiteeka we bamugemye nga balubu eyaka. Simanyi ng'akwata essimu ng'agiteekawo nga yeekwata magineti yeekwata ekisumuluzo mbiraba ku Facebook kati nabadde first ekisooka gye ndi singa mbadde ndi Uganda nze tebandingemye naye siri waka emirimu giggwawo bwe baba tebakugemye togenda kukola tugenda kugula kintu mu dduuka tugenda kulinnya nnyonyi ku ddaka neŋŋamba wangi konze kale niŋŋenda nagenze ŋŋambye Mukama oba bagema ku mukono ki nze mpaayo gwa kkono neŋŋamba Mukama nti mu linnya lya Yesu omukono gwange guno nsigako omusaayi gwa Yesu bwe buba butwa tebujja kunkola kabi niŋŋenda ne ntuula ne bangema era kati ndi fayini nze simanyi oba bidagala byabwe bikola biki saagala kumanya. Kati wulira ndi mulamu nnyo leero njagala tusome ekigambo kino n'obwegendereza. Buli lwolabanga ensi nga kyerina okukola ekituufu omuntu kyolina okukola nga bw'okikola guba musango ekyo kikolimu. Nabadde ku mawulire nendaba poliisi ng'ekwata abasomesa olw'okusomesa abaana. Omusomesa ne bamuteeka ku mpingu ng'omusango gwakoze kusomesa baana. Nawulidde mu birowoozo byange bwe nakirowoozezaako ne mpulira ne ntandika okuddayo mu Bayibuli kiki ekyaliwo ne mmanya. Buli ekirina okukolebwa bwe kikolebwa ne guba musango oba abantu ne bakikyawa ne bakigaana ne bakola ekitalina kukolebwa nga kyekibeera ekituufu ekyo kiba kikolimo kuva wa Katonda. Katonda y'aba akuba ensi. Mu Sodoma ne Gomora Lutti yagenda n'agenda akyaza abasajja ku kitundu ne bamanya nti ewa Lutti wakyaddewo abantu. Bwe bamala okuleeta message ewa Lutti n'abagamba bane temuddayo nga temulidde musooke tulye ne bamugamba affe tugenda banaye mbegayiridde mumpa omukisa. Amawulire ne gatambula ku kyalo nti Lutti akyazizza abagenyi. Agavubuka g'ekitundu ne gajja ne gamugamba tuwa abasajja abakyadde wano baagala balya bisiyaga. Lutti n'ababuuza baana bange ekintu kye mugamba mukimanyi kimwogerako mukimanyi bano abasajja mubamanyi. Bannange bano si bantu nti nkugambye tuwa abasajja abakyadde wano. Lutti n'abagamba bannaye katukole bwe tuti kambawe bawala bange bwe muba muwulira nga mugize kambawe bawala bange ne bamugamba twawula abawala ku basajja. Era tukimanyi nti noyina abawala senga tubadde twagala abawala twali badde tukugamba nti tuwe bawalabo. Era twali basanze ku luzzi twali badde tubakwanirayo ffe tetwagala bawala twagala basajja. Awo ensi nga weetuuse tebakyayagala bakyala baagala basajja. Awo manyanga nti kati Katonda yadiiringa ne Katonda we yagambira nti eno Sodoma kanjibabule kanjikyome yonna njimalewo. Abasajja nga bagala kukwata bamalayika babasiyage ensi awo we yali etuuse. Natunudde bwe nti ng'owa poliisi ateekako omusajja empingu ng'amuvunaana kusomesa baana.
ne babuuza abaana gwe taata wo yani gwe muzadde wo wani nti yagundi nti mpe ennamba ye ne bamuwa ennamba omupoliisi namukubira munnange gwe mwami asiima owire Ebeneza ali wano Ebeni tubadde twagala ojje wano ku ssomero ko taata w'omwana Ebeneza simumanyi nze sina mwana gwe bayita Ebeneza oba mumutwala mumutwale sina mwana ali ku ssomero nze eno olongo nnamba bannange omuzadde ne yeegaana omwana we ng'omusango bagenda okumuvunana bakwate headmaster n'omwana waayi basomesezza abaana mudduke tudde wa Katonda olwaleero waliwo information gye nfunye UCC ebadde eri mu kusaba mu kikoni wali nga bantu beegayirira Mukama ku lwa Pastor Senfuma omukyala abadde aliidinze okusaba asabye ebigambo bino Mukama tusonyiwe tukkiriza nti twasobya buli kintu tukikoze ku lwaffe Mukama twava ku kigambo kyo Mukama twatuuka tutya okubanga Setaani atuuse n'okutuuka awatukuvu w'awatukuvu atusobolemu bakabona abatwale twatuuka tutya wano Mukama naye tusaasire abantu b'omu UCC wali beegayiridde Mukama bakaabya amaziga nga bagamba tudde eri Katonda kanisa tudde eri Katonda mmwe bantu mmwe tewakyali muntu alina solution yaffe eri wa Katonda tuteekwa okukkiriza kwaffe mu Katonda kuba tewali agenda kutuyamba biri bye mubaddeko abo abasumba bulijjo mbagamba abamu ku basumba betwesiga betwalekera eby'omwoyo ngera tumanyi era kasitobaako ekintu ojja kudduka wa pasita akukwateko akusabire era ne babamanyiiza nti abeera ne ssente nnyingi oyo yawona nga n'ebyakatonda obivaako n'ogenda okola ssente zo nnyingi bw'owulira ekizibu n'otwalayo emitwalo 5 n'akusimba emikono okumala essaawa nnamba gw'oli mu kasenge akusabira Mukama kwegamba mwana mukimanya nti essaala zammwe nti ssente zammwe zigula essaala kati yessaawa tewakyali alina kukutuukira wa Katonda gwe olina okwetuukirayo buli muntu kufukamira ku mavivi ffenna tudde eri Katonda omuto n'omukulu anti n'abasumba tuba tuli awo ng'eyabuulidde eggulo nga leero muduli Liberty Worship Center number 1 pastor number 2 number 1 number 2 Imerida kula simanyi kula biki muduli mulamba guli wali jjajja w'obulokole mu Uganda mumumanyi bamuyita Simeon Kayuwa bangambye ali mu intensive care I respect that guy abasumba bamu betwali twesiga bakolanga Yuda bakwata Yesu ne bamutunda Yuda yatunda Yesu yatandika okukola ddiru y'okutunda Yesu ng'akyali naye nga batambula bonna naye nga yamuguza dda mu 7 bakwata Yesu ne bamutunda naye ne basigala nga batambula naye era nga naye n'asigala nga Yuda atambula ne banne bonna ng'atambula ne Yesu era nga yakutte n'ensawo yaabwe bonna nga bwe baali 12 Yuda ye yali omuwanika ne lwe baabakwata omusolo Yuda ye yasasula etikiti ye yasasula essente ne bamuwa etikiti ya buli muntu ne ya Yesu n'agimuleetera kuba ye yali omuwanika naye ng'emabega ali mu kukola ddiru za kutunda Yesu abo abasajja baatunda Yesu kakati kati ye time anti luli abaakutuukirangayo leero bali ku oxygen bulijjo era okimanyi nti nzira kasitambe nze ekirungi kasitambirako ekintu ate nze wa pasita nkonkona ne bwe mukubira essimu yange agimanyi ne bwe mubipinga obubipinzi yankubira pasita kino kiganye mukwano sooka ogiregiremu awo mobile money miliyoni emu ng'ogisindika kati gisindike abeetuukira bo baawonye dda abeetuukira bo bali mu kuwona nabagamba temuddayo kutuma muntu kukutuukira olunaku lumu twali mu bodaboda awo mmanyi abaana balina ebigamba ba bodaboda
egundi toto yawo toto eyo yali awo ku mukwanako eri awo ku gundi wansi nga tebannagijjawo nagenda okuddayo nasangawo kizimbe wenali katoto nga waliwo kizimbe ningamba bannaye kati waliwo toyi olukale eyali awo ku toto waliwo omu ku bamaneja abaali bakola kweyo toto naye ekyabika yali alinamu olugezigezi nga yeeragaalaga kati tugenda mu eyo toyireti twali bangi nga bumanyi toyiza ekibuga onaafuluma onaayingira onakola bwatyo nakola kati nga ne maneja ajja kati maneja abeera afuluma ava mu toyi munda agula waati olujja afuluma omulenzi omu n'amulaba n'amugamba wa boda n'amugamba maneja naawe eno ojjayo maneja n'aswalaswalamu awo n'asirika n'amubuuza olugona kinamuga mbadde mmanyi neeno otumayo baana be bakujjira mbadde mmanyi ne wano otuma baana ati munanga ate gwe osituka nze bulijjo ndowooza nti eno gwe tojjaayo otuma baana ne bakujjirayo eno kati waliwo awantu we batatuma nga wo olina okwetuukira oyinza otuma ebiralalala bino ne bino waliwo awasaana ng'olina okwetuukira nga totuma butumi kati mmwe mwali abantu nga babivaako agamba ate nga ne bapasita bakibamanyiiza nakugamba pasita omwana yakubira pasita namugamba pasita bazadde b'omwana bamugamba omwana waffe ali sitaaka mu nsi z'abawarabu alemeddeyo mulwadde bamukola bakibiki bamukola bitya alwadde bamukuba abonaabona n'abagamba muteeke wano $2,000,000 nze musabira aveeyo ekigambo kimugjeyo ne bamugamba munnange $2,000,000 tetuzina n'abagamba muzireko eyo bwe munaagaana mujja ziteeka mu kuzza omulambo ate tezijja nakumala mujja kwongeramu ezisingako awo ono omukyala gwe nabagamba yali yazimba abakuula erinnyo kasita yannyonnyola pasita n'amugamba bw'ati teeka wano mobile money nkusabire kati bulijjo mumanyi babatuukira kati kamukitegeere nti waliwo we batatuma olina okwetuukirawo ensi bwe yatuuse Katonda yekka yagenda otutaasa tuteekwa okuteeka okukkiriza mu Katonda abantu be tubadde twateekamu okukkiriza abamu bapasita bammwe mubadde mubayita bakatonda mubadde mwabafuula bakatonda kati nabo badduse bali mu nnyumba kati nabo badduse beekwese duli wamukubiranga ne musisinkana ku kafe Javas ne mulya n'omuwaayo n'ekimu eky'ekkumi kyakakadde kati ne bw'omukubira tajja kati katulabe kubanga naye yennyini atya okukutuukako okukwatako atira ne mu kafiyu bajja mukwata kaakati mwerabira oli gwe batakwata atalina waakoma ye wonna asobola okusisinkanawo bulijjo mutumayo kati sawa yakukyuka kudda eri Katonda ye yennyini atusisinkana atujje mwene embeera omwana omuwala agambye Mukama tusaasire Mukama twatuuka tutya wano ayogedde ebigambo bino kituufu Mukama twayonoona twagunjawo ebyaffe Mukama edda mu kkanisa temwalinga bwenzi wano wajjuddewo obwenzi Saala gwe bwe oyagala gwe nkoonaako njikuweereze Mukama edda tetwayambalanga bubi wano twambala bubi kirabika Mukama kyekikuleese otujjemu Ssaabalabirizi waffe Mukama wano tewalinga ŋŋambo naye wano waliwo eŋŋambo Mukama tusaasire Mukama wano tewalingawo okuwalana wano waliwo okuwalana Mukama tusaasire olaba abantu bwe batandise okwekuba mu ttooki Mukama tusaasire bw'obanga by'oyimiriddeko okutwala Ssaabalabirizi waffe ne ŋŋamba eno essaala Mukama giwulire owonye Pasita Ssenfuma omuwala akaabya amaziga n'agamba Mukama tusaasire Bannayuganda ffenna ye yessaala gye tulina okusaba kati wulira tukyuke tudde eri Katonda tuteeke okukkiriza kwaffe mu Katonda kubanga tewali walala we tulina solution olwaleero waliwo omu ku bawuliriza bange wano waali alwazizza ddadi we bagenze babagambye bwe bati ekisooka takyasobola kussa babagambye okumutwala mu ddwaliro simanyi wa entebe grade biki ejjudde simanyi wajjudde
baina emulago batyayo ate nayo wajjudde babagambye bati mufune ICU eya private hospital ze bafunyeko babagambye bwe bati bookinga online osobola kubookinga online ne $5,000,000 obookinga online ne $5,000,000 omuntu bakugambye takyassa ono corona takyalindwa ndwadde waliyo abamukolamu business. Honorable Namboze ye yatugambye bukadde 10 bukadde 2 ono babagambye 5 naye tebabulina ate ne bwoba obulina osooka kubookinga online ne bakubuulira oba ofunye oba tofunye naye bwo 5 buba bulina okubanga bugenze. Buno si bulwadde nti bulwadde obulwadde bwe bujja bwe butyo government bwetu si bwe reactinga sirimu bwe yajjanga sirimu bagaba n'empeke ez'obwereere abantu basobole okubanga balamu ku sirimu ku COVID-19 osooka kussa online n'osasula obukadde 5 ne balaba oba balina ekitanda ekirala mwabatambula abalemedde ebweru mu kutambula mumuleetera abaawako obulwadde ebintu babibasiigireyo gye muzungira ku road block ezo bakwatira ku road block ne bakwatira ku pikipiki yo ne bagijiragira bwe bati ne bagamba dde waka ne babateekawo nga muli bangi abo abasirikale balina antidote bo baba baamize dda antidote ebyo ebigundi bye babakwatakwatako ebyo golagawa gokola bwati ogenda okuvaawo ogenda n'ekirwadde n'ogenda okisiiga ewaka mwenna ne muziyira ne mufa olunaku lumu ne mufa omulundi gumu mutuule mu mayumba gammwe musirike if not musituke mu mayumba gammwe mugende musisinkane buli awali road block bagane emiggo mufenga nabo bwe bafa lockdown eveewo ku bibiri mukoleko kimu mutuule wakati muddamu kuzunga babulwe gwe basiigwa obutwa bwabwe ebyo bye muzungazunga ebyo bakukwatira ku luggi lw'emmotoka naawe n'ofuluma n'olukwatako awo n'okiyoola ebyo bye babalimba mbuno covid nkugambye abakuba covid nga bonna bamutya covid enzita jattamu abantu senga ne gavumenti tewali kati temubalabye mu byokulayira simanyi mbuno balayiza bagundi ba minisita abakuba covid ne gavumenti yandibadde yaggaddewo ekitta abantu bakimanyi kyovulaba bakikola nga batabika bwe bati owa bodaboda bakukwatira ku bodaboda yo just bukwasi bwe bati nawe n'ogikwatako nga mbuno babasonyiye leero tubasonyiye mugende enkya temuddamu okudda kumbe mugenze mu kiyodde buli woyita ogenda okisiga oyo si covid kambabulire ekintu kye tulina okukola kudda eri Katonda yagenda okututaasaako abatemu abo mudde waka mutuule musirika temuddamu kuzunga ekyo bwe mukimaliriza bwe kiba si kyekyo musituke musalewo mugambe tuganye kafyu leero batulaze embalala nga buli kimu kikola normally bodaboda zikola abebigaali bakola abamaduuka baguddewo n'abadiweya n'ab'obutungulu n'abaaki eno babagambye mwenna mugende mbalala town eri open Central Region mukkirize ekintu kimu mudde waka mutuule musirike mwebikke if not mukwate emiggo n'amajambiya mugende ku road block mubasaleko bagane emiggo afaafe alamalame mbabulidde anti labayo omulambo gw'omusirikale omugwe gugwa fiya gye bafuna gibange gya civilian 8 mumugende mubasuulemu emiduli 12 mulabo ba road block zinadda waawo ku bibiri mukoleko kimu mukole fiyole y'abalema bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa abalema bwe batu bwe bagamba bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa kati tugende bwe bagenda tebaafa ewalala bakola Central Region eri mu lockdown nabagambye bulijjo mbagamba ffe tuli mu byabulamu bo bali mu byabufuzi nga muwakana mujja genda mukitegeera mpola ekintu banoonyezaayo ekirwadde banoonyezaayo akatwa
akifaananyiriza covid nga nako kasiba mawuggwe. Mbabuulira, njagala nkubulire, njagala nkulage wali okubiddwako ku tiyagaasi. Tiyagaasi akugatta ekifuba nga tosobola kukola ki, tosobola kussa, oziira noba nga tosobola kussa. But kubanga Uganda yinkolera tiyagaasi, Uganda ebyokusubula tiyagaasi yabivaako. So kijangwira mangu nnyo okufuna ekimu ku kirungo ekikola tiyagaasi, bakyongeramu kati nnyo bwekiti nekikumiima amawuggwe noba nga tosobola kussa. Era bw'oba oli waka mumekinge sure nti bwe muba musazeewo okubeera waka mubeere waka mubalekere enguudo zaabwe. Tusigale nga tusaba olwaleero kabuze katono bakubagane amasasi mu tawuni e Kampala awo. Ani omu abadde ayagala kukola ki, alinga abadde kirabika ajjako basuubuzi ssente, abala bazze kwata basuubuzi. Omusirikale n'afunguwa akabaati, n'afunguwa seefu akubeeko amasasi. Bwemba temunabiraba mugendeyo mubirabe. Covid bo bamuggyemu busuubuzi. Tebasobola kubanga bonna babadde ku kimu, kitegeeza waliwo we bayawukanidde. Bagambye babadde bazokwasisa amateeka. Ffenna bwe tuba tuze kukwasisa amateeka ate tukubagana tutya. Bamubye ennyindo zonna zigenze zitonnya. Tukyuke tudde eri Katonda. Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Hebrews kyembawadde, mbaleetedde kukkiriza olwaleero. Tukkirize Katonda. Bayibuli egambye nti n'ebintu byonna okubeerawo byabeerawo lwa kukkiriza. Ekintu kye basoose okubajjako babaggyeko okukkiriza, babataddemu okutya, kubanga ebyo ebintu bibiri tebisobola kubeeramu lumu. Tosobola kubeeramu kutya ate ng'olimu n'okukkiriza. Nedda, kati okukkiriza kwabavuddeko. Kati omuntu awulira ng'okukkiriza kuli mu nniimu, wali yaginywedde naye ng'amawuggwe gagaanye okweta. Waliwo oli agamba nti nywedde enniimu mpulira sikyajagala na kugiwulira, ne bwe ntuyana nze nantuyana nniimu, naye ng'omukka gugaanye amawuggwe geekutte. Waliwo anywedde entangawuuzi agamba sikyagala kuwulira ku kigambo ntangawuuzi. Wabula kati bwe bakubuuza ku Katonda n'enniimu kiki ekiwonya covid, nawe okiwulira ng'enniimu yeewonya covid. Babajje ne ku Katonda mulowooza ne Katonda taliiyo. Tulina kudda eri Katonda. Bayibuli egambye bweti nti byonna byabeerawo lwa kukkiriza. Bw'onoosoma essuula eyo yonna ekuleetera. Pawulo yali atubuulira okukkiriza kuleese biki, talina gw'ataayogerako. Atandika nga tulaga nti gundi yakola kino lwa kukkiriza, gundi yakola bwe kiti lwa kukkiriza. Bw'otuuka ku lunyiriri olw'11 akubuulira Ibulayimu. Awo n'okuva ku lunyiriri olw'11 akubuulira Ibulayimu engeri gye yakwata omwana we agende amusale amuwe Katonda lwa kukkiriza. Lwa kukkiriza Katonda yamugamba ajja kuwa omwana n'amumuwa, n'amala n'amugamba mumpe, nti mukuwe nti gwe mwokye, gwe musale omwokye olw'okukkiriza. Ibulayimu n'akwata omwana we n'amutikka enku n'amugamba tugende tuweeyo ssaddaaka. Omwana ne yeetikka enku ne batambula ne bagenda ku lusozi ne bakola batya, n'atuuka wali n'azimba ekitindiro. N'amubuuza naye taata, ndaba weekejja n'ebyokusala, ekyokusala kiriwa? N'amugamba gwe weesirikire, gwe weesirikire, ekyokusala weekiri, gw'ojja kuwulira akambe lindako. N'amugamba leeta enku, leeta omuliro, leeta amazzi, leeta ennyaanya, leeta ekitungulu, leeta. Omwana byonna n'abireeta, leeta omunnyo guno tegumala, leeta akanzaali. Omwana n'abireeta. Omusajja n'akwata omwana we n'amuba ekigo ku kitindiro, n'akwata akambe k'omwana. Katonda n'amugamba tokikola kuba nkakasiza olina okukkiriza. Kwata endiga yiri gy'oba osala. Kukkiriza kubanga yamufuna lwa kukkiriza, n'okumusala yali amusala lwa kukkiriza. Bibuli egambye nti Saala yali ayiseeko emyaka. Saala ekizungirizi kyali kyayonooneka nga tekikyabuuka. Omanyi n'ekizungirizi bwe kirwawo kituuka ekiseera kyova olaba bakola version ez'enjawulo ne bagamba ekizungirizi simanyi kikaaki ekyo kyavaako tikikyabuuka. Saala yalina ekizungirizi nga kibuuka kigenda, naye kyatuuka ekiseera kyakola ebbanga ddene nga tekikyabuuka, nga tekyasobola kugamba nti nalambuleko obwengula.
naye nga Mukama yamugamba nti gwe tofaayo olunaku lumu ekyo ekizungirizi oba bafizisiyani balemeddwa kijja kubuuka. Bayibuli egamba nti ku myaka egy'obukadde ojja musanga mu lunyiriri lwa 17 nga Bayibuli eyogera ku Saala yafuna omwana. Olw'okukkiriza yafuna abaana. Bayibuli era ekunnyonnyolaawo nti kati abaana ba Saala balinga emmonyenye ez'oku ggulu. Mukama yakibagamba bali babiri tebannafuna mwana, Ibulayimu ne Saala. Nagamba abaana abali mu Saala benkana n'omusenyu gw'ennyanja, abaana abali mu Saala benkanankana n'emmunyenye waggulu. Kankubulire Abayisirayiri bangi lwakuba ensi tekimanyi. Abayisirayiri be bakutte tekinologi w'ensi yonna. Abayisirayiri be bakutte ekonomi y'ensi yonna. Gwe bw'oba okyagala kikkirize, bw'oba tokyagala kireke, naye nga bwe kiri. Abo be bakutte tekinologi. Gwe bw'oba olina ky'oyagala otandikira ku bo, bw'otatandikira ku bo tekijja kugguka. Bwe kigguka nga bakolayo ekisinga ekikyo, ng'era osigala oli wansi waabwe. Naye Bayibuli egamba olw'okukkiriza Saala yafuna abaana. Yazaala omu naye nga Mukama yamugamba abaana. Era Saala, Isirayiri eva mu Saala. Olwaliro be bafuga ensi yonna lwakukkiriza. Kati njagala tugende ku lunyiriri lwe nazze ennyo okwogerako. Tuvudde ku lunyiriri lwa 23. Wano nga Bayibuli egamba bw'eti 23 paka ku 29 nti olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi 3 kubanga baamulabanga mulungi ne batatya kiragiro kya kabaka. Ekiragiro kya kabaka kyali kyakutta. Oli kabaka ye yali akirangiridde mu butongole, owaffe teyakirangiridde mu butongole. Ekyo kye kiri mu bikolwa. Buli muntu afe, buli gwe mukwatako okusiiga mu musiiga afe. Bayibuli egamba olw'okukkiriza Musa yali mulamu. Abazadde abatakkiriza baziika abaana baabwe. Abazadde abatakkiriza Katonda baziika abaana baabwe. Bayibuli egambye bazadde ba Musa newankubadde ekiragiro ky'okufa kyaliwo nga kabaka yakiyisizza, nga Falaawo akiyisizza, nga Falaawo wa Uganda bwe yakiyisizza nti buli omu afe. Alina tageti, alina emirambo gy'ayagala. Olw'okukkiriza Musa teyafa. Bayibuli egamba abazadde baakeera. Buno obubaka nabubuulirako edda, nabubuulirako ndowooza mwaka guwedde. Naye mpulidde nga kineetaagisizza okukomawo. Kyali kiragiro kya kabaka, kyali kiragiro kya Falaawo, nga ne Uganda bwe kiri ekiragiro kya Falaawo. Naye olw'okukkiriza bazadde ba Musa baagamba nedda ono omwana waffe mulungi nnyo tajja kufa. Era okumanya nga baakikola, Bayibuli egambye ne bamukwekera emyezi 3. Bw'onoosoma Bayibuli ey'Oluzungu, versions ez'Oluzungu zikulaga ne we yamukweka nti baamukweka mu kitogo kya River Nile. Eno Saala nagisabako wano negobesa Lubwama ku gundi. Ne bamuyita Lubwama, ne bamuyita ku ono wa Radio Sapiens ow'ekitangaaza simanyani binoculars. Ne bamuyita ekibuli, ne bamubuuza Saala gye wakubye okwo ku gundi ani yagisabye mutuwe nga tamanyi na gyendi, ye yagiraba ku Facebook nagikolamu program. Ne bamukwata ne bamuyita ne bamugamba jangu otubuulire. Program ne bagiggala nga Magufuli afudde. Bayibuli egamba bweti bamukweka mu kitogo kya River Nile emyezi 3 ennaku 9. Bakeranga ku makya ne bakwata, mwe mugenda kino ekintu nakyogerako, genda ku Google oteekemu Moses' basket. Mugenda ne muteeka abaana mu bintu ebibayabaye ebigundi ebyo ebizungu, temumanyi negye byava. Wabula gwe okwata mwana wo n'omuteeka mu kasero bw'oti, n'omugira bw'oti akasero akazungu, obiseeko obugoye okoze otya, temumanyi na bwe babiyita. Bakayita Moses' basket. Bazadde be baakayiiya mu bwongo bwabwe mu lwaleero mu biraba kati. Bazadde be babiyiiya olw'okukkiriza ne bakola ekibaya, ne basiigako obusa,
ne balamu obugoye ne bakikola mu tekinologi waabwe oyo Katonda yamubawadde. Isirayiri Katonda yabawadde tekinologi. Nkugambye olumu Farao yasanga mukazi we nga mukazi we munyiivu namubuuza bebi kikyate kiki nawe mama Ebeni lwaki obeera onyeeganyeega n'agaana omuddamu namugamba naawe kiki oyagala ssente kale bw'obanga oyagala ssente genda ojje ku akawunti ya Ebeni n'agaana namugamba naawe kiki oyagala nkikuwe yogera nkuwa ekitundu ku bwakabaka bwange n'agaana kiki kyoyagala nkuwa ekyapati n'agaana Farao n'abuuza nkole nti okusanyusa omukazi ono n'ayita Abayisirayiri n'abagamba mmwe njagala munzimbire ennimiro mu bbanga awo mu bbanga mutekemu n'ebimuli mugitone bulungi kuba mukazi wange aganyo agamba abaddu abalagira teyabawa pulaani teyabawa ki n'abagamba njagala okuyita wano ne wano ng'eri mu bbanga n'olwaleero weeri nga tebalina we baali bagizimbye olw'okuba baali mu buddo Mukama yabawa amagezi ne bazimba ennimiro mu bbanga ne bateekamu ebimuli ne bateekamu amakubo ne bateekamu swimming pool ne bateekamu biki. Farao n'ayita mukyala we omukyala bwe yatuuka n'amwenya ku Farao bane mama Ebeni abadde ankyaye yeyo Isirayiri. Bazadde ba Musa be bayiya tekinologi oyo ow'ekibayi ekyo kye mulaba ne bakisiga ne bakiteeka mu kitoogo ku mugga River Nile ne bakwekamu omwana waabwe ne basirika ne bakwekamu omwana ne babeeraawo ne batogmaawo ebitoogo ne baluka ebiwempe ne babisumulula ne babizaawo ne batyaba enku ne bakola bwe bati nga bali eri bagera omwana najja ng'omwana kasita bagera nti omwana enjala emulumye maama we najja n'amuyonsa yeyina mwannyina nga mwannyina abeeraawo ne yeetolola bweti ng'akuumye mwana. Baali bamanyi nti muwala wa Farao atera okujja n'abeerako awo ku mugga awo nabo we baatega omwana naye ne kitwala ennaku 9 nga muwala wa Farao tannaba kujjako ku mugga awo naye nga bo bakeeraawo ne bakweka omwana waabwe kubanga baba namusanga eka bajja mutta ne babeeraawo ne babanga abaluka ebitoogo abaluka ebiwempe ne beebuzaabuzawo nnaku 9 bakeeraawo omwana bamukwese mu mugga alinga atali waabwe balabiriza ne bamuyonsa ne bamuzaawo. Lwali olwo muwala wa Farao najja bwe bamulengera ng'ajja anti omanyi bo basooka kujja na bugombe bo ne beetegula ne badda emabbali bo ne balingiza bali ku byabwe ebirala. Muwala wa Farao agenda kulaba ng'omwana akaaba n'abuuza ani ono w'omutima omubi asudde omwana mu mugga lwaki naye abantu tebalina mutima nagamba bane munyambeko tuno omwana ali eno mu kitoogo mpulira omwana akaaba ne balyoka banoonya omwana ng'omwana talabika ne banoonya omwana nga ne bagoberera eddoboozi ne bagwa ku mwana ng'omwana ali mu kibaya n'amutwala n'agamba Farao nti nnonze omwana ono omwana wange ne bamubuuza erinnya lye yani nti omwana yeye yamutuuma n'erinnya n'agamba omwana erinnya lye ye Moses kubanga mujje mu bitosi tosi omwana ye Moses kubanga mujje mu bitosi naye yali tannaba kutuuka genda eri bw'amala okujjayo omwana olwo ensasa geegudde ne bannannyini mwana ne bajjanga abeewuunya omuntu yasudde omwana mu mugga ate ono omwana akyayonka mwanyina wa Moses yayogera omwana ono akyayonka tugenda kukola otya namugamba nfunire omukazi ayonsa ajja munyonseze ate mwanyina wa Moses n'agenda ayita mama wa Moses najjanga kadaama kukuza mwana ne bagenda ne bakulira mu lubiri ewa kabaka lwakukkiriza. Kabaka yagambye abaana ab'obulenzi babatte ate ne bamutwalira omwana ow'obulenzi n'agamba oyo muzzukulu wange avevenga agagambuka oyo mwana katulwalira omuzzukulu wange agagambuka kukkiriza kwe kwamuleetera okugagambuka. Moses n'asomera mu masomero ag'omu lubiri. Moses n'akulanga wa first family nkugambye ne barracks z'amagye eziri mu Egypt Moses ye yazizimba okubanga Egypt yensi esinga amagye mu Africa because of Moses ye yasetinga peace eyo. Kukkiriza kwe kwamununula naye era Bayibuli egamba nti era olw'okukkiriza Moses kwe kwamuleetera okugaana. Nkyasoma Bayibuli bino ebigambo bye mbagamba biri awo nsoma bunnyinnyonnyola olw'obudde
nti era olw'okukkiriza Moses kyeyavaagaana okuddamu okuyitibwa Omumisiri n'agamba nti n'alondawo okuyitibwa nga omuddu ne baddu banne bwe yakizuula nti si mu Egypt. Yamala kukula nga bamaze omukola bena bamubuulidde byonna okutuusa Kadaama lwe yamugamba, kuba Kadaama yasigalayo ne mu lubiri. Kadaama n'amugamba ggwe wamme ekituufu kiri nti toli mu Misiri, nze maama wo lwakuba sitole yali bweti ne bweti ne bweti ne bweti, nze nakusindika bwe oli mwana wa ntumbwe zange. Era buli lwenkutunula bwe nti nzijukira olunaku mwana gwe kuba nali nkusindika bwe nti okugulu ne kusowoka. Waliyo omwana gwe gwe bazalira mu kugulu. Ojjolabe waliwo omukyala ayinza okutambula ng'agwira oludda bw'ati. Abeera yali asindika omwana okugulu ne kusowoka ne kusinga kunnaako obuwanvu. Oyo omwana era omuwuyo agamba omwana oyo namuzaalira mu kugulu. Ne kusowoka n'atandika okutambula bw'ati. Obanga era ayimirira bw'ati ng'okugulu okumu kumpi gundi okusinga kunnaako. Eyo essawa y'okusindika omwana give nako nzibu nnyo. Kati atandika omunyumiza nali nkusindika. Okugulu okumu ne kusowoka. Ebyo tojja bisanga mu Bayibuli ngezaako okuyimanjininga engeri gye yamukakasa nti siri Kadaama, nze maama wo. Yali alina okumubuulira nze maama yaŋŋamba bw'ati, ate gwe obwire mu baana bonna toddangamu okunyiiza, kuba gwe bw'onnyiiza nzijukira ekiso kye bansala. Era nga bwe munyiiza akankaanirira n'agiraagira bw'ati n'atuuyana mbuna obulumi buzzeemu ne ŋŋamba omukazi ono kamuleke. Era nga nze nalina eddalu naye bwe kyakwatanga ku maama olwo nga ntandise ottega ne ŋŋamba nno ono omukazi nja mutta nga nalema omuttira muleeba, nja muttira ebweru wa leeba. Olwo agezaako okunkakasa nti yanzaala wire bansala. N'olukindo yalundagana ngamba olaba mwanange wali onzise. Kati ngezaako okuyimagininga nga ne maama wa Moses amukakasa nti gwe nze siri Kadaama. Naye amugamba nti siri Kadaama nze nnyoko nga Moses musajja mukulu nga w'amagye amaze okubonyaabonyako n'okuba Isirayiri kuba ye yali abakulira. Olunaku lwe yakitegeera lwe yakyuka Bayibuli egamba olw'okukkiriza n'alondawo okuyitibwa omuddu n'agenda asula nabo e Gosheni. Omwana wa first family n'ajja asula mu kivulu. Gw'omanyi ekikuwa ekiri mu kivulu. Wali osuzeeko mu katanga. Omanyi gwe ekiri mu katanga. Wooteriza omukatanga guno gubeera mwala ne mu kivulu awo nze we nasulanga. Guno mwala eri tooyi eno wooteri wansi soweji ne mutuula ne mulya. Ne mukuba amatatu awo ne muzannya ne mukola butya ne mwogera bye mwogera awo wansi soweji. Obuswera obukuba ku mmere bw'oti n'olya emmere yo nga wano wansi soweji yakulukuta. Musa n'ava mu State House n'agenda e Gosheni mweyo embeera. Bayibuli egambye lwakukkiriza. Ate era n'olw'okukkiriza n'ava mu Egypt n'awaŋŋanguka n'ajja n'agenda e Midiyaani n'agenda alunda ente. Yasanga Omumisiri ng'akuba Omuyisirayiri n'amukwata n'amukuba n'amutta kuba yali komando. N'amutta n'amuziika mu musenyu n'amugamba toddangamu kumanyira abaana ba Isirayiri. Olwo ng'amaze okitegeera nti mu Isirayiri atandise obbalwanirira. Eyali serve master atandise obbalwanirira. Bayibuli egamba lwakukkiriza. Kati ate enkeera addamu okusanga ne batakitegeera bonna baasirika. Ate enkeera addamu asanga Omuyisirayiri n'Omuyisirayiri nga balwana n'ababuuza kati mwenna muli baserevu kati gwe okuba ono lwaki? Ono si ye mulabewo. Aba abyogera omwana kyava akikowo n'amugamba oyagala kunzita nga bwe watta Omumisiri n'omuziika mu musenyu. Oyagala kunzita? Ne bagamba Musa yatta Omumisiri, ripooti n'engende wa kabaka. Ekyo kye kyaddusa Moses okudduka agende awaŋŋanguke agende e Midiyaani. Bayibuli egamba n'ekyo yali akikola lwakukkiriza. N'adduka n'agenda e Midiyaani nga tamanyi gy'alaga. Omulimu gwe yafuna gwali gwa kulunda nte. N'atandika okulunda ente z'omwami bamuyita Yesero. Eyo Mukama gy'amusanga we muwulira ku Burning Bush ng'alunda nte n'amugamba kati ddayo.
maze okutendeka ddayo gambe Farao. Moses yagenda ng'aliko warrant of arrest, ng'aliko ekibaluwa kibakuntumye mu Egypt, era kwe kusooka okutya n'abuuza Mukama ngenda kubyogera ntya nze, n'ekyokusooka ninayo emisango, n'ekirala nze gwolaba nanaagira simanyi kwogera ninga ASP. Nze nali sinabaawo, nze ninga Moses. Yamugamba simanyi na kwogera. Namugamba gwe genda kwata omuggo ogwo gw'olinawo gwoba ogenda nagwo. Nze ekigambo kye nnaakuteeka ku lulimi lwo ky'onooyogera. Okitegedde? Moses addayo nga n'omunoonya bamunoonya alinayo emisango. Bayibuli egamba byonna byabeerawo lwakukkiriza. N'addayo. Farao aba ali awo nga Moses agguse. N'agamba si yono Moses lwakuba yakomawo mu kitiibwa kirala nga tosa namugambako, kubanga era ekyasookera ddala okubatiisatiisa, okubalaga nti ye wanjawulo. Omuggo yagukuba wansi ne gufuuka omusota. Awo Farao n'amanya nti ono si ye Moses bulijjo gwe nnoonya. Naye n'agezaako okukola emisota, ogwa Moses ne gumira egigye, n'amanya nti firimu yakyuka. N'amanya kati ono omwana mulala. Mukitegedde? Eyo ngenzeyo. Naye bw'onoosoma olunyiro lwonna lukulaga Joseph olw'okukkiriza biki ebyamutuukako, biki bye yawangula. Ejje kutemera Yakobo olw'okukkiriza n'akola bw'ati. Bw'onoosoma essuula eyo ojja kutegeera nti kati okukkiriza kwokka kyekyokulwanyisa kyetusigazza. Lwaki nnonzeemu Moses? Ekya Moses kyalimu okufa. Olw'okukkiriza ng'ate kiragiro kya kabaka si byakufaafa bino ebyokusaagasaaga bino. Kiragiro kya kabaka buli mwana ow'obulenzi afe. Olw'okukkiriza n'akulira mu lubiri ewa kabaka. Mwe bantu mmwe olw'okukkiriza temugenda kufa. Ero yenna n'abaatiitira waliwo gwensanze leero gwensabidde nga akolola ebigambo abakabi bake, amawugwe geekutte, aŋambye enniimu nzinywedde, ayogera yenna tasobola ng'akolola naye ng'atidde agamba ne mulago ntyayo ng'omukka gubuze. Kyokka ne mulaga atyayo wabula agamba kimu agenda kufa. Ne mugamba togenda kufa. Nga lwaki ofa? Olw'okukkiriza. Eno essaawa gye tusigaza yakudde eri Katonda. Kuba kati ekirungi tetukyalina atutuukira. Gwe bw'oba olowooza nti no waliwo akutuuka. Kubira pasita wo mugambe nti pasita njagala kusisinkana. Nyinawo wano emitwalo 2 njagala kunsabira. Ajja kukugamba agiweereze ku mobile money naye tojja. Ate lwaki sijja? Kanzijja onkwateko, tojja toleeta COVID wano. Awo mutegeere nti Katonda buli muntu mwekamba bulire. Okuva n'olwaliro buli omukyuka wetuukire wa Katonda. Waliwo wano omukyala gwe mbadde njogera naye leero. Oli ow'omwana oli ow'olususu. Omanyi abo abazungu abo. Olumu Katonda bamuyisaamu amaaso. Omukyala ye Munnayuganda naye omwana we muzungu. Omwana alaba kitaawe, kitaawe tegenda mu kyaki, n'omwana yagaana okusaba. Era omwana n'agaana, mama we abadde ng'amugamba jjangu tugende mu kyaki, mwana wa myaka 12. Ng'omwana muganze ndi mu kuzannya geemu sigenda ku kyaki, tagendangako ku kyaki. Bwe yamubuulira byonna bye njogera ne maama we, n'amubuulira essaala, n'amusabira, n'amugamba munnaye, n'amuteeka essaala ku kutu. Njogera Luganda omwana talumanyi. Naye n'awulira ebigambo omwana yagenze okulaba. Yatandika okutegeera nga yeetakula najja omusaayi. Myaka 12 yembeera kati takyetakula. Yamugambye leero omukyala mbadde njogera naye, omwana mugambye mami toddamu kundeka ng'ogenda ku kyaki. Mami toddamu n'okikola, Katonda gy'ali toddamu kundeka. Aŋŋambye buli lunaku omwana ono ngenda mukuba ebifaananyi buli awali wamusiwa, kubanga ebikadde bye yabimpa ngamba ngenda mbikuŋŋanya ngenda kukulaga engeri gya za graduating okutuuka lwanaaterera. Naye omwana wange takyetakula.
abadde yeetakulanga buli lunaku essuuka asula mu ndala yeetakula najjo omusaayi kati olwaleero tebakyakyusa masuuka yamugambye mami tondeka ku kyaki ku Sande ekyo nkyerabidde mu luzungu naawe kyeteerewo bamuza mbu oluzungu lwakwonoona nze soonoona luzungu nabagamba so mwe basajja mmwe ne bakyala mmwe tusituke tudde eri Katonda lwakukkiriza okukkiriza kwe kugenda okutununula naye ensi yaffe yakolimirwa ekisooka abakulembeze abagifuga bayiyo omusaayi ogw'ekyeyononere Katonda ekyo ekintu akiwalana abandi baddewo okutuwolereza mmwe ebigambo bye natandika okubuulira wano nga nzize mu Bible and Politics singa abasumba b'e Uganda baabibuulira e Uganda omuntu abadde ayimiridde asobola obyogera kyazze yekka okujjako n'owabasodokisi oba olumu abyogera olumu ayitamu oyo wabasodokisi oyo yona lwanga yayogera senga bonna bayimira ne boogera ebigambo bino senga twafunayo abasajja ba Yeremiya ne bayimirira ku magulu gaabwe ne bagamba kabaka ne bagamba president nti nedda ssebo naye jjo omuweereza omu yagambye bwati eyo n'agamba nedda ku luno nedda tusituke twegayire Katonda this is too much pastor waffe tasobola kufa fe abaffe bafudde tetusanyukira kufa kwa pastor naye mmwe muzuukuse leeti mugenza okuzuka nga abantu bafaafadda obwo obulumi tububaddemu emyaka 30 nga mmwe mumutembeeta nammwe musabeeko nammwe mwegayirire ku Katonda mubadde mwabitulekera mmwe mubadde nkugambye abo abasajja Bayuda bakwata Katonda ne bamutunda bakwata Yesu ne bamutunda ne basigala nga batambula naye nga bakimanyidde ddala Yuda n'ogenda okubalona yayawukana ku Yesu n'agenda wali wammanga we baali bateeseza nti fujja tusanga wano n'abagamba nze kansobola okubatwala waali Yuda n'afuluma bw'ati n'atambula n'ogenda n'abagamba omujje n'abagamba ekikulu bano abantu bafaanagana naye nze nsobola obbawula kuba nze mbaluddemu omanyi Simon Peter amufaananamu ate ne gundi naye akola nti kati nze gwe nnaagwa mu kifuba gwe nnanywegera gwe muba mukuba jeeke gwe muba mukuba yinuka Yuda najja n'abasajja n'abaleka wali n'agenda n'amugwa mu kifuba bw'ati ne bajja ne bamukuba yinuka ne bamutwala abo abasajja baatunda Yesu abo abasajja Yesu bamulyamudde ebinyeebwa bamuvugamu emmotoka ziri ennene emmotoka emu etudde ku mmotoka 4 buli mupiira gugula emmotoka Yesu bamuvungisaamu effeeza ne babawa ebitibwa ne batwala ebitibwa nkugambye mukyala musumba akeera ewaka ewuwe ne yeetegekera kyanaayambala n'ategeka n'ensawo gy'anaakwata n'alinnya emmotoka n'ajja ku kyaki olutuuka ku kyaki kibakakatako okudduka namumuggyako ensawo mugitwala ne mugituuza wali kyemugamba okuva ewaka kati ezitoyeredde ku kyaki tasobola gikwata n'agiyingiza mu kyaki ne bamuggulirawo oluggi ne bamukwatira ensawo ne bamukwatira Bayibuli ne bw'aba ava wali ku kituuti ne bamuleetera Bayibuli ne bagimutera mu mmotoka kakati okuva mu mmotoka ewaka okutuuka mu kisenge ani agimuteerayo mu kisenge ani agimugirayo okugiyingiza emmotoka kati bo ne badda mu ebyo Yesu ne bamulyamu ebinyeebwa kati yesaawa buli omu weetuukire buli ayagala okuwona weetuukire ku luzzi Bayibuli egamba Abaganda bagamba bwe bati Abaganda bagamba nti yeetuukidde tanywa matabangufu tanywa matabangufu era olutuuka ng'osena nga gateese bulungi kati bw'otuma obutumi gw'otumye gasanga gakuleetera bwe gaba mata atuukayo nga bakyajja nagamba temunyongeramu mazzi gwempeera awo nga bwe gali bano abeetuukidde bo bwe bamala okunywa kali kakkonko nga bongeramu amazzi nga baweereza mmwe abatumye kati abatuma mugenda kunywa amatabangufu waliwo omubisi gwa mirundi 2 ffe abaasogola waliyo emberenge n'ennakazi kakati gwe weeronderewo kikyonywa bw'onootuma bajja kukuwa nnakazi abamu byenjogera temubimanyi basogola omubisi either mu lyato oba ku lutyatya nyongera
mwina okukkiriza nti mu Luganda siri mwangu oluti ate mulumanyi bateekako ebigogo bwe bati ne bateekako ebigogo ne babyala bulungi basima ekinnya ne bateekamu ebigogo ne babiteeka bulungi ne basogola omubisi nga teguyiise mu ttaka ne bagulembeka bulungi ne bagujja waawo ku ndagala ng'ate basogodde musogole baabirinyirira Abaganda bw'obalaba dduka balina tekinologi tomusobola olwo baluyita lutyatya kakati ne basooka ne bagira kali emberenge yejjayo nga tebanateekamu mazzi yo ne bagiteeka wali kati ne baddamu ne bateekamu n'amazzi nga bwe basogola nga bwe gukulukuta wali mu kinnya wansi kakati mmwe abatuma ne babawa nakazi gwe ne bakuwa emberenge eyo emberenge bagamba n'okugamba bw'oba olina olubuto lubi toginywa oyinza osula ebweru emberenge enzibu nnyo okitegedde kati ffenna tusituke twetuukire tuleme okunywa amata bangufu bwe munaatuula eyo wamma gwe owulira ali wano kwata vidiyo eno ogitememu ogiweereza abeewammwe giweereza oyo omuntu aziyira omugamba olw'okukkiriza agenda kuba mulamu banange tufudde kubanga n'abadde omulamu afudde abantu basinduka kamba bwe tewaliyo korona tabwatyo tewaliyo korona tabwatyo mbu omuntu afulumye n'agenda gula edduuka n'afiira ku dduuka nedda ssebo afulumiza bodaboda n'akola ku ssaawa 6 n'asinduka n'agwa oyo si covid naye kiki ekigenda okutununula olw'okukkiriza Musa yabeera mulamu wakati mu oda y'okufa myezi 3 ennaku 9 ng'ali mu kitoogo ensiri zimuluma teyalwala malaria lwakukkiriza tiyalwala malaria gwe omwana wo weerabira bwerabizi nga tewatadde ku katimba n'ogamba bannanga omwana wange samutadde ku katimba leero ensiri zimu n'osooka otandika okunoonya ensiri oba bannange eriwa oba bannange ensiri eriruddawa omwana entekwa kubanga ensiri emulumye n'olyoka simanyi parasetamu simanyi amireyo parasetamu newankwadde tanakya n'olyoka omukwatakwatako bannange omwana wange Moses yebaka mu nsiri ennaku 9 gwe walolabyeyo ekitoogo ekitaliimu nsiri tugende okindage ndage ekitoogo ekitaliimu nsiri nga kirimu amazzi kirimu n'ebitositosi nga tewali nsiri bebi ow'emyezi yebakamu emyezi 3 ng'ensiri zimuluma natalwala malaria abo abazadde ba Moses bw'obalaba yimirira kati gwe lyawo ogamba omwana wange bannange omwana wange anaasobola okubeerawo omwana wange anaasobola okukola bw'ati aba Moses tebaabirowooza bo bagamba kimu omwana waffe tajja kufa wabula bw'abeera mu nnyumba lwajja okufa tumutwale mu kitoogo tumukweke mu kitoogo Moses n'aba mulamu gugenda osomawo wonna ogenda kulaba okukkiriza kye kwakola Bayibuli egambye kwe kunyweza n'ebyasuubizibwa kati njagala nkubuuze leka tuve mu Bayibuli kati njagala gwe yatambulako gwali ebweru jjukira olunaku lwe wasooka okufuna ekirowoozo nti osobola okulinnya ennyonyi kiki ekyakuwanguza osooka n'okuba pulaani ya visa nga tonnagifuna n'olaba nti visa esoboka visa ya tiketi nomanya nti tiketi naye esoboka n'onoonya ssente wezigenda okuvanga mu emitwetwe tolinawo yadde omunwe gw'ennusu naye n'ozikuba mu bwongo n'olaba nga zisoboka n'otandika obbigoba ogenda okulaba ng'ogenze nga kino kikutuka gwe mukazi gwali awo ojjukira olunaku lwe wali oyagala omusajja naye ng'omusajja akubuze ne bagamba waliwo omusajja gwe baŋŋambye naye mugende musisinkane genda naaba ogende omusisinkane agaye musisinkane wali ssaawa 9 n'ogenda nga tolina bufumbo naye ng'otandise okufuna essuubi ly'obufumbo n'osisinkana omusajja gw'otamanyi n'akuwasa ng'olwaleero mulina abaana gwali mu kiyumba jjukira olunaku olw'okukkiriza wafuluma Uganda n'ojja nga tomanyi gy'olaga tomanyi agenda kunona ku kisaawe tomanyi w'ogenda kusula tomanyiyo muntu yenna olulimi tolumanyi naye olw'okukkiriza n'otambula n'ojja mu Bawarabu toliiwo gwali Uganda jjukira ekintu jjukira wali onoonya omulimu e Uganda ne bukya ku makya nga tolina mulimu n'okola okukkiriza n'otandika onoonya omulimu
waliwo omuntu yakubira essimu n'agamba leka ndabe munnange leka nyina omuntu gwe nawulidde ayagala omukozi naye erindako nja kukuddira n'otandika okufunamu essuubi olw'okukkiriza n'ofuna omulimu olw'okukkiriza tolina we wayita lwaki olowooza nti ogenda kutubira wano nabagamba nti yunula ekola bweti yunula bwebanga egira oluguudo eteekawo n'ebikondo nekugamba nti gwagenda emubeende obuzayo kilomita bweziti kati ekikondo ekyo omanya kyotambudde n'omanya ne gyolaga lwaki mwerabira ebikondo bye muyiseemu tolwalangako ne bakuteeka ku oxygen n'owona tebakutengekangako cupa n'owona lwaki olowooza nti olwaliro bakutaddeko ecupa ogenda kufa kubanga ebyo babi tutaddemu olw'amawulire nawa tewali kintu kyakukwata ne bakikutuuma n'erinnya ng'olwaleero kyakuvaako nze nali mutono nnyo tosaakikkiriza twali tujjaffe waliwo we tukuŋŋaanira amasomero 6 okusamba emipiira bayitawo kayanja buwama mwabe buwama mumanyiwo twajja essomero lyaffe twatambuzanga bigero okujja waliwo ekkubo eryo eryekatebo nga baalirimye eridduka emmotoka zidduka twali mu kibinja ng'abaana b'essomero bwe batambula loole nejja emisinde neyitawo emisinde washo enfufu n'enkuba ku ttaka empewo ya loole n'enkuba ku ttaka ng'abaana bwe mudda ku mabbali bwe muti empewo n'enkuba ku kifunvu eri abaana ne bansekera nga ndi lutono bwe ruti kati olwaleero omuto gulinga gwamunyagwa mwenno musaaga tebakutuumangako kintu naye nga kati kyakuvaako katonda nga yakikuyisaako oba nkyukosa okolaba ensi kyabwe bwe yenkana ensi kyeringa ya munyagwa naye twerabidde katonda gyatujje naye ng'abadde katonda lwaki mulowooza nti tugenda kumalibwawo leero olw'okukkiriza togenda kuwona oyo atakkirize yamanyi ne katonda we kuba kati bino tebiriiko ddwaliro odduka mulago bagambye mulaga ajjudde ate bw'oba tewodalinze online tojja bw'odalinga online bukadde 10 bw'ofa tebabukuddiza bameka abafiiriddeyo nga balina ensimbi nga bafiiriddeyo nti gwe atalina 10 ozungu olagawo katonda okuwonya tayagala 10 tayagala yadde lw'ataano waliwo abantu nga waliwo ekintu kye basobola nga mu butuufu bakikutuuma waliwo ekitundu ekyo bayitawo katwe omanyi lwaki bayitawo katwe omanyi lwaki katwe bamuyita katwe mbu kabaka yalonda omusajja we eyali akulira ekyalo ekyo kabaka wa Buganda kati natwala ebbanga ng'omusajja we tamulabako niwabaawo omuntu gwe yabuuza n'abuuza naye ye omusajja wange ow'ekitundu wano ye nga takyalabika ali luddawo n'amugamba omusajja yalwala yasigaza katwe yasigazaako katwe ne wayitawo ebbanga n'abuuza yeba naye omusajja wange oli owe katwe ali ate nti omusajja yafa munaye omusajja we yafa naye yafa asigazaawo katwe kakati mune mutandika okukutulamu katwe wansi katwe waggulu katwe enkere katwe mutaawo katwe buwawa katwe katuba katwe lyali linnya nga baalikaza ku muntu gwe okyalina chansi gutonnaba kufa nekye bakukazaako kisobola okuvaako pasita Bugembe yagamba bampitanga lya yero ng'eryawire baalinzijako nga buli kasaati lwe bakalaba nti owa yero naye olw'okukkiriza katonda n'akukyusa lwaki temugumira ku bikondo bye muyiseeko ne mumanya mayiro ze tusigazzaayo nti ke tuyise ku ziri ne wano tusobola okuyitawo katusabe mukama bawo omukisa ayi mukama katonda wa Ibulayimu katonda wa Isaaka era katonda wa Yakobo nkwebaziza mukama olw'olunaku lw'olwaleero mukama tubadde tuyiga ku kukkiriza bayibuli etugambye olw'okukkiriza Musa yabeera mulamu ng'ate yeebase ne mu kitoogo ennaku 9 ekitoogo kya River Nile kyova olaba nga mukama bulijjo nkwegayira n'enkujjukiza nti jjukira Uganda kubanga ekitoogo kya River Nile rive ina ensibuko yayo ng'esibuka Uganda
ekyo ekitogo kyabeererawo Musa ennaku 9 Falaawo n'atamutta. Kyenva gamba nti Mukama bw'oba ojjukira bw'obanga otunula Mukama jjukira Uganda waakiri ogisonyiwa olw'ekyo olwa source of River Nile. Eyo source of River Nile si kye yakola kyokka Mukama, ne bazadde ba Yesu batuuka ne bawaŋŋanguka. Katonda wennyini gwe wabagamba nti musituke ekiro kya leero mudduke, kubanga Herode agenda kutta omwana. Mudduse kati mugende muyingire Egypt mwekweke eyo paka lwe ndibagamba. Era ne bagenda Egypt ne batandika okunywa ku mazzi ga River Nile, ne batandika okulya ku birime ebirimiddwa amazzi ga River Nile. Kyenva nkwegaya ne gamba Mukama jjukira Uganda kubanga nayo yakubeererawo. Aga mazzi ge wanaabanga, aga mazzi ge wanywanga, bw'oba wali tonatuuka kunywa abazadde baaganywa ne gakola amabeere n'oyonka. Mukama jjukira Uganda olw'ekyo. Mukama tusaasire otusonyiwe kuba kino kikolimo. Mukama ke nalabye nga bakwata abasomesa omusango gwe bakoze nga kusomesa baana. Kasita nalabye nti baaganye Honorable Mpuuga tagabe emmere kubanga kimenya amateeka. Bw'ogaba emmere oba omenya amateeka ga gavumenti. Awo nategedde nti kino kikolimo. Bakwata Honorable Zaake ne bamukuba emiggo kubanga yali agaba emmere era omusango gwe bakugezaako kutta abantu. Kati Mukama eggwanga bwe lituuka awo ekyo kiba kikolimo. Ono si sitaani. Mukama kino kikolimo. Mukama olina ekintu ky'otubanja nga Uganda kirabika. Kubanga tetuyinza kubanga okusoma musango. Mukama tetusobola kubanga okusaba musango. Kino Mukama olina ky'obanja Uganda. Naye Mukama tukwatirwe ekisa otusonyiwe. Mukama kati nkitegedde Museveni kikolimo. Mukama tugjeeko ekikolimo. Bulijjo tulwana ne Museveni nga tumanyi muntu. Mukama Museveni kikolimo. Mukama tugjeeko ekikolimo. Mukama bw'otusonyiwa leero Museveni leero tasula. Mukama n'otusonyiwa kati ssaawa zino wenjogerera eri guba guggwamu. Mukama kati tukkiriza gwe wennyini eno ngalo ya Mukama. Bayibuli egamba nti Falaawo ye yatuuka n'akkiriza n'amanya n'agamba okusinziira embeera bw'eri eno ngalo ya Mukama. Guno si muzannyo. Kati ono Mukama yennyini yatukuba. Falaawo ye yakola statement eyo. Kati naffe Mukama bannayuganda tutegedde eno ngalo ya Mukama. Kubanga tekisoboka kyatandika ddi okubanga okusoma musango. Mukama kyatandika ddi nga okuyamba omuntu n'omuvugako omutwale. N'obeera Omusamaliya ewaka okubeera Omusamaliya omulungi kikusibya. Olina kubeera Muleevi. Olina omuyitako ng'atonnya omusaayi. Kati Mukama eggwanga bwe lituuka awo eba ngalo ya Mukama. Ekyo kiba kikolimo kyennyini. Mukama tusaasire. Mukama tusonyiwe. Mukama tusaasire. Mukama bannayuganda bafa. Mukama ebibi byonna waffe twabikola ng'omulembe gwaffe gwe gwabikola. Mukama tusaasire. Be baba bakitaffe nga be bakusobya abo omulembe ogwo oguli mu kuggwaako. Kati Mukama taata tukwenenyeza ku lwabwe tusaasire. Bwe guba guli ogw'abajjajjaffe Mukama nga gwe gwakusobya Mukama tusaasire. Naye kirabika ogwaffe gwennyini Mukama gwe gwakusobya ne tufa nga tuli ba myaka 18. Mukama ne tulyoka tufa nga abasajja bawangaala emyaka 600. Abasajja bawangaala Sara afuna first born ku myaka 9. Mukama ng'ewaffe ku myaka 11 omwana azaala munne. Mukama tusaasire kituufu. Mukama olina ky'otubanja. Mukama tusaasire tukwegayiridde. Mukama tusonyiwe otuggyeko ekikolimo. Mukama tuggyeko ekikolimo kituufu. Mukama waleeta enkwa n'erippa ku nte n'egiyonka. Tegiwa mazzi, tegiwa munnyo, tegitwala ku ttale, terina kyegikolera wabula ekeera ku musaayi gwa nte nenywa. Mukama tuggyeko enkwa. Mukama tuggyeko enkwa tukwegayiridde. Mukama tusaasire. Mukama tusonyiwe. Mukama twakusobya. Mukama omulembe gwaffe gulabika gwe gwakusobya. Mukama abaana ab'obuwala batambula bwereere. Mukama abaana tebakyatya. Ffe twakula nga tosobola nakulaba mwannyoko wayanisa ennika ye. Naye Mukama kati tuzirabira bwereere. Mukama tusaasire. Mukama tusonyiwe. Luli kyabanga kivve naye Mukama tusaasire. Kirabika omulembe gwaffe gwennyini Mukama ogukuba kubanga gwo gwennyini gwe gwakusobya. Mukama bwe tuba ffe twakusobya tusaasire. Bwe babanga bakusobya eri emabega bajjajjaffe ne bakitaffe Mukama tusaasire. Mukama tusonyiwe kubanga kino kisusse Mukama. N'abaana abato babasiba ne bakwata omwana omuto ne bamusiba n'abantu abakulu. Mukama kino kikolimo. Ono si sitaani. Mukama eno ngalo yo yeetukuba. Mukama eno ngalo yo. Mukama eno ngalo yo
mukama eno ngalo yo yennyini kubanga mukama bayibuli egamba nti bwe tutalirwana ne tulema okwefaananyiriza ng'ab'omu mulembe gino mukama ojja kusigala ng'otubanja wakiwandika mu kitabo ky'Abaruumi tulwane nnyo tuleme okwefaananyizaako ng'ab'emirembe gino mukama osanga ekkanisa ng'abaana baweereza bali ku kituuti nga bambadde kundisho ku kituuti mukama abatendereza n'abasinzisa ng'abaana bambadde mini ziri ze baalagira ate ku mini kuliko sirinti mukama olina ky'ogamba mukama kituufu olina ky'ogamba olaba mukama twatandika ddi okubanga mu kkanisa ate mbu mulimu ebisiyaga mu kkanisa oba kituufu oba si kituufu eyo emboozi yatandika ddi okujja mu kkanisa nti pasita gundi ali ebisiyaga mukama waliwo omusajja bamuyita pasita Pira Sematimba leero omukazi agambye Pira Sematimba nali nkola wuwe nga ndi kadama nanzaalamu omwana wange amuntwalako mbu yatandika ngamba jangu nkuute mu mugongo pasita Pira Sematimba mukama tusaasire ddala kituufu mukama olina ky'ogamba mukama olina ky'obanja Uganda mukama bapasita balina abakazi babiri mukama bapasita beekola ebintu bye tutatege mukama kituufu omulembe gwaffe gwe gwayonoona mukama tukkiriza leero mukama tukkiriza bayibuli egamba bwe mulikyuka ne mudda gye ndi nange nja kudda gye muli mukama tusaasire tukkiriza abasajja bano baakutundamu ffeeza bagaggawadde ekiteetaagisa abasajja bagaggawadde n'abamu ne beebuuza abantu bwe balirabanga nzimbye ennyumba bweti banagamba batya abasajja ne basalawo ne batuula ne bazimba ennyumba nga bazikweka mu ttaka n'azimba kalina ng'edda mu ttaka naye nga wano kungulu ekulaga erina fulaati erina ennyumba emu yamwamba bweti naye nga wansi waliyo kalina 3 mukama tusaasire batuuka ekiseera nawira ng'omukazi gwe yatandika naye gwe bamugatta naye kati eno levo tekyagisobola kati nga levo gy'aliko alina okufunayo omulala asobola okujjamu eno embeera oli n'amugoba mukama tubirabye mukama tusaasire ekyo bwe kiba mukama kyekikutukubya mukama kola bw'oti mukama wakirijjamu abo abakunyiizizza ogende mwesootinge ffe mukama otusaasire kubanga mukama engalo yo etwaliddemu bannaalumanya ne bassaalumanya naye era naffe era tetuli balongoofu mukama ffenna mukama tusaasirire wamu mukama tusonyiwe naddala mukama abali e Gosheni mukama abali e Gosheni bambi mukama waliwo abali e Gosheni baasuze enjala kyokka ate balwadde tebamanyi nekiddako n'amazzi ag'okunywa waka tewali naye nga ne ku taapu okutwala siringi 2 bagule ekidomola ky'amazzi tebalina eyo embeera mukama nagibeeramu ngimanyi nagibeeramu eyo embeera ngimanyi mukama abo be bangi bali Gosheni mukama taasa abantu abali e Gosheni mukama balina abaana n'abazzukulu omusajja ali waka alina abaana alina n'abazzukulu essaawa zino ziri ssaawa 10 abaana tebannaba nakufuna breakfast naye essaawa kati tugenda mu sapa mukama abantu bwe batyo basaasire bambi mukama wagamba bwoti wagamba abaana ba Isirayiri nti malayika w'okufajja agenda kuzikiriza buli kiramu wano naye mmwe musale embuzi oba endiga muteeke omusaayi ku nzigi zammwe malayika bw'asanga akalambe k'omusaayi awo tagenda kukyama ekyo wakibuulirako Bayisirayiri bokka be baakimanya kati baba Misiri baasigala bamantaala malayika w'okufa n'abatta Isirayiri neewona olw'omusaayi mukama omusaayi gwe gwasembayo okuyiika leka mukama wange bannayuganda babeereko mu maaka y'omusaayi malayika w'okufa aleme okuddamu okubazikiriza mukama leka omusaayi gwe ogusigibwe ku mifuubeeto gy'enzigi zaabwe mukama tusuubira okubanga bano abasajja batuttisa butwa bakwata ku mmotoka bakwata ku zibodaboda bakwata ku bye baweese bakwata ku bantu babanuusa obutwa ne bubatta mukama leka babunuuse ku muntu ng'aliko akabonero k'omusaayi gwo nga bwe wakola mukama mu Exodus mukama jangu otaase bannayuganda bannange mukama bannayuganda bafa mukama tusaasire tukkiriza mukama tuli basobya mukama ng'owala n'ekisiyaga mukama owala n'ekisiyaga palamenti yaffe yatuula pulezidenti ne batuula ne badisikasinga ekisiyaga ne kibalemerawo era indirectly baakirigolayizinga bo bennyini be baakireeta mukama tusaasire
Mukama tusonyiwe olw'abakulembeze ababi. Mukama tusonyiwe olw'abalyoyi b'emyoyo ababi. Mukama abakuliddemu olukwe. Taasa omulembe gwaffe Mukama. Taasa omulembe gwaffe Mukama. Sisinkana bannayuganda Mukama. Abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu. Abalwadde mbasabidde mu linnya lya Yesu ng'amawuggwe geekutte tokyasobola kussa. Olwana n'okussa ne mu ddwaliro otyayo. Waliwo n'ali mu ddwaliro ninga yasasula obukadde bwe 5 naye ali mu ddwaliro ku seminti tewaliwo na oxygen wakiri kumutekako ku ka oxygen asizeeko nako tekaliiwo naye n'obutaano bwagenda 10 lyagenda. Mukama Uganda Mukama gavumenti nebanga ekola sente mu mirambo naye Mukama jangu tusaasire Mukama eno ngalo yo Mukama tusaasire otuwe n'omukisa. Mukama tusaasire otuwe n'omukisa omulundi guno gwokka Mukama tusonyiwe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama bonna basinkane. Bayibuli yatugambye eggulu nti buli lukya obeera n'ekisa kipya, obeera n'ekisa ekijja Mukama. Bannayuganda bawe ekisa ekijja Mukama. Bannayuganda bajje ku kiriri, bannayuganda basitule ku kiriri Mukama. Bannayuganda omukono gwo ogw'amaanyi gubasitule mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama tusaasire omulundi guno gwokka. Mukama tusonyiwe omulundi guno gwokka bambi. Samusoni yakugamba nakugamba Mukama nsaasire omulundi guno gwokka mpayo chance emu lwakuba ye Sara yagisaba bubi n'agamba nfe n'abantu bano bonna era n'okimuwa kuba kye yakusaba n'afa nabo bonna n'abata n'abamalawo. Ffe Mukama tugamba bwe tuti omulundi guno gwokka Mukama tusaasire tuwone. Omulundi guno gwokka Mukama Uganda giviire yeewone. Omulundi guno gwokka Mukama Uganda giwonye ereme kufa na balabe baayo Mukama. Leka balabe baayo bafe bokka naye Mukama bannayuganda tebafa. Mukama bannayuganda singa Samusoni yakusaba nti Mukama nnyamba nzita abantu bano bonna mpone wandi mutaasiza naye yagamba mpa amaanyi nfe n'abantu bano bonna n'omuddiza amaanyi ge era n'afa nabo bonna. Ffe Mukama tuwe chance endala abalabe baffe bafe bokka ffe tusigalewo nga tuli balamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna. Abakulembeze baffe bonna Mukama tubasabidde bakuume. Mukama abakulembeze abalumirirwa abantu ate Mukama abakulembeze abeetabye mu kubba abantu Mukama abatuula ne bateesa okutta abantu. Mukama sinza kugamba nti gundi ne gundi obamanyi. Kamera zaabwe ziba tezinaba kutuuka bo batebanaba kutuula nga gwe wabalabye edda ne kibagenda okuteesa. Abo Mukama bw'oba otuwonya Mukama tutaase Museveni. Mukama tuwonye Museveni. Mukama tutaase Museveni. Mukama tugyeko enkwa. Mukama Uganda yalumbibwa enkwa ne zijja erippako. Mukama enkwa zinywedde Uganda Mukama. Enkwa zinywedde Uganda Mukama. Abasajja basali musale banywedde Uganda Mukama eyo nkwa. Museveni nkwa. Famire ye nkwa. Kyova olaba tebata ne bwe babalonda okuvaako tebata bwe babagambako n'okutta batta tebatya na kutta kubanga tewali kye bafiirwa. Mukama tugyeko enkwa. Mukama tukongoleko enkwa Mukama tutaase Uganda ogijjeko enkwa otherwise Uganda eggwawo Mukama tusisinkane. Olw'okukkiriza tugenda kuba balamu kubanga Bayibuli egamba nti n'okukkiriza kwe kwakola byonna nti olw'okukkiriza ensi yatondebwa. Olw'okukkiriza Mukama olw'okukkiriza eggwanga lya Isirayiri liva mu kukkiriza kyali kigambo era ne kubeera okukkiriza n'olwaliro bwe liri ly'amaanyi lye lifuga ensi. Mukama tusisinkane omulundi guno gwokka Mukama tusalendalinze buli kimu ekyaffe Mukama tusonyiwe omulundi guno mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Abalungi Mukama bawe omukisa buli omu genda ku maviivi. Buli omu genda ku maviivi weegayire Mukama kino kikono omulungi ow'ekisaba mpera omukisa. Sigadde nze SPS Muwire mbagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Mwebale okutambuza video mwe munfudde kyendi. Omukyala nakibuuka tukyamunoonya tannalabika. Sekamwa bw'obanga gy'olinga gwe Sekamwa abe wammwe bagambye bali redde okukukola DNA okukakasa nti oli muganda waabwe. Bambi ddayo ewaka. Maama ayinza okubanga yafa kubanga nti ebbanga ddene nnyo. Maama bw'aba yafa naye nga yagamba w'emukono nga yenna kibuuka sise. Bambi ddayo genda abe wammwe bali redde okukutwala ku DNA. Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. I sign out. Sigadde nze SPS Muwire. Mugende mwagale nnyo Mukama. Mugende munoonye Mukama mu mazima ne mu mwoyo Bayibuli bw'egamba. Mubeere bakozi ba kigambo wabula si bawulize ba kigambo. Abakozi ekigambo kye kigamba ky'okola
nga bwe tufuddeyo ennyo okulongoosa emibiri gyaffe mmwe bantu mmwe. Ofaayo nnyo okulaba ng'onyirira, ofaayo nnyo okulaba ng'otukula, ofaayo nnyo ne tulekerera emyoyo. Musooke mulongoose emyoyo, gwe tofa ku mubiri guno. Omubiri guveeko sooka omwoyo. Kubanga omwoyo omulamu gwe gukola omubiri omulamu. Omwoyo omulamu bwe guvaawo, omubiri guba nothing. Kati tusooke tukole ku mwoyo, olwo omubiri gujja luvannyuma. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire, abanjagalire, nange mbaagala nnyo. Mweraba.